tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope we tukutuusizaako ebigambo ebizimba oleta science mu Bible ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga ebizaamu essuubi tandika okubanga obulokozi bwo oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. Ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku There Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Kusooka amanya kangaleke kubanga ekifo ebyamawe buyogerebwa n'amagombe kati gali so alert. Musumba bayise ba tiktokers mukama yebazibwe ebyamo ebyogerebwa ne Setaani naye ayagala okulaba nti kanchireke kama yebazibwe naye nga sinaba kwogera njagala kwebaza nnyo mukama nti ampadde ekiso okubeera mu kuyigiriza kuno okw'olwaleero. Mwebazizza nnyo 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 kubanga bwe tutafuna kulabulwa kuno amaaso gaffe twandigajja ku mukama waffe Yesu ne tugatunuuliza ku baweereza ba mukama waffe Yesu. Ate nga yayogera ekigambo n'agamba nti mutunuulire nze nzekka kubanga nze mutandisi waki w'okukkiriza kwammwe. Amiina. Bw'otatunulira Kristo n'otunulira abaweereza ba Kristo osobola okugamba noga nti naye oba nze sitegeera kyendimu oba kyenkola kirabika si kyekyo nga nina kikola ng'oli bwakikola naye bw'otuula wansi w'okuyigiriza kuno ogamba wamma ndabika wamma kyenkola kyekiki kyekyo kubanga olabanga kati waliwo change nga abantu bonna bali mu kuva ku sayidi emu bakubira ku ndala. Musumba yakyogerako mu klasi eyasooka endongo ennyingi eyo omu yankubirako essimu naŋŋamba naye Jesu olaba ogenda fa obwavu. Kama yebazibwe nemugamba ate lwaki agamba endongo yebowa nnyo. Olina okubeera ng'okuba endongo ekola ki? Endongo ekyamula, endongo eriko. Naye ogenda kufa obwavu erina eddoboozi ddungi naye ebidongo by'okubirako tebikola ki? Kati nange neŋŋamba oba kyayogera mu makyekyo kubanga Musumba agambye nti bw'otuuka awo obwetaavu buba buki? Nange buba bungi. Ogambye wamma kirabika nga tolaba akugamba tali bubi mulaba akola ki? Alinawo alinoga ne bannaye wamma kirabika kituufu kyakoze eki kituufu kyayogedde naye bw'owulira bino okunkumula amatu gonoga kanzireyo wali wamma kirabika kyendiko kyekiki. Ekyennaku kiri kimu nti kati ogubinja ogunene ate gusaze. Ogubinja ogunene gukoze eki? Mukama mpa chance n'entera okusanga abayimbi abato abakula naye nga bannange ng'okukula kwe owulira nga akula kuyingira mu bulamu bwa muntu si kukula kukola Katonda kye yateeka ku bulamu bwe. Okitegedde statement eyo? Akula n'okuweereza n'ekirabo kye akiyingizza mu buweereza bw'omuntu n'obulamu bw'omuntu nga bw'akikola oli bw'abikola n'ono bw'abikola. Endongo y'oli n'ono bw'agikola ki? Bw'abikola byonna nga biri mwoli n'onoonya obutuufu bw'omuntu ono identity ye Katonda gye yamutondera ng'ekubuze naye ng'olaba oli yeeyubulidde mwana omuto. Kati kyekyo ekituliko nti omulembe gwaffe gwonna gukoze eki? Tuli mu kweyubuliramu awo bwe tulowooza nti ki? Kanveeyo eyo Musumba ayogedde ku bujulizi era neŋŋamba nti wamma nentegera nti Mukama we bale kunjagala n'oŋŋanya n'embeerawo leero. Nali ntandiikiriza okuweereza Mukama. Nze nkyogera mu lwatu abantu baŋŋamba mbu mmanyi okuyimba naye neebuunya gye bakijja kubanga nze siyimbangako. Musumba eddoboozi lye yeewogerako mu part 1 nti tekamu enniimu
n'ogenda ku lusozi n'oleekaana. By the way, bampandikira bangi nga bambuuza tubuulire omuntu akola atya okukola eddoboozi. Bannange nze eryange saakola kkole, simanyi na butoyi bakola ddoboozi. Nze siyimbangako, era ne bw'otuuza bazadde bange n'obabuuza, siyimbangako yadde mu ssomero nti bajjako ku speech day nga nze nkulembera oluyimba. Siyimbangako nti oba mu kwaya kubanga twali bakatuliki ewaka. Siyimbangako, naye mmala kulokoka ku sayizi yange eno gy'ondabako mu kusaba ne mpulira eddoboozi musumba bw'edda lyayogerako ng'oli agamba nti seese ekirabo ekiri mu ggwe. Kati ne ngamba oba agamba kirabo ki, ne ngamba oba ategeeza ki, awo kambuukewo ne ntandika okuweereza Mukama mu kirabo ekyo. Naye mu kutambula mu kirabo kino ndowooza nga kikuze nga musumba bw'agambye, ne wabeerawo niidi zizze nnyingi nnyo, naye eno yo kanjogereko kubanga yamuwalirizibwa kanjogereko. Simanyi wa gye bajja simu zaffe, simanyi oba batulengera mu nsi yamwe, n'endowooza kanzikirize bo batumanyi mu nsi ey'omwoyo, ate bo batwawula nnyo okusinga ffe bwe tweyawula. Kama yeebazibwe. Era bamanyira ddala n'emmunyenye ne bagiraba ng'esimbye waggulu nti waliwo omusajja, waliwo omulokozi azaalibwa e Beserekemu. Amiina. Era emmunyenye ye tugirabye. Kati bano ne bagamba nti mugendeeyo mwefuule nti mugenze musinza. Mukama yeebazibwe. Batumanya mu nsi ey'omwoyo. Nga bankubira essimu, tukwagala. Nga ngamba njagala nti ye tulina bye tukwagaza. Konzewo nti jangu bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti mu studio bweti. Era sijja kulimba teyali yabalokole. Nga ntuukayo nakeerewa kubanga nali simanyi kye bampitidde. Kati ngendo tuukayo nasangayo abantu ng'olwedde baatudde dda. Ne mu bantu abo abaali batudde mwalimu omusajja gwe mmanyi nga muyimbi ow'ensi. Mukama yeebazibwe. Kati ye yampita nanze ebbali n'aŋŋamba tulina kye tugenda okukola. Konze tugenda kukola ki? N'aŋŋamba tugenda kukola eddoboozi lyo ddungi nnyo 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 nnyo. Naye nze gwe bagamba eddoboozi ddungi, by then nga sinnaba yadde okufulumya oluyimba lwonna. Nga ndi musinza wa mu kkanisa, imagine. Naye ng'omuyimbi w'ensi sinnaba kuyimba luyimba ki lwonna. Ndi muyimbi wa mu kkanisa. Naye nga bamanyi nti nina eddoboozi ki. Bo balimanyi nti nina eddoboozi eddungi. Entuukayo nga baatudde dda nakeere nkugambye. Nampita n'aŋŋamba tugenda kukola ABCD. Nina amalo nange sibimanyi nnyo. Najja ono ayogedde nange tugenda kukola bwe tuti. Ne ŋŋamba ekyo kikola. Kyava ayogera ku musaala. Yayogera ku musaala nga sijja gwogera naye nga munene, nga siziwulirangako kacyanga, siziwulirangako. Ne ŋŋamba ogambye otya? Naye ng'ebigambo bye ne mugamba tugenda kukola ki. N'aŋŋamba waliwo olukuŋŋaana olumu n'aluŋŋamba, naye nali nze sirumanyi, nga simanyi bibeerayo, naye erinnya sijja kulyogera kubanga olukuŋŋaana olwo lukyaliwo era lukyagenda mu maaso eri mu nsi, si mbalokole. Kati n'aŋŋamba tugenda eddoboozi lyo, nze ngenda kukwata eddoboozi lyange ndigatte n'eriryo, tuyite abantu bali bajje mu luki, bajje mu lukuŋŋaana luno. Nali simanyi nnyo bibeerayo, ebyaddala nali sirumanyi kubanga nkugambye nali fala nga ndi mulokole wa mu kanisa. Kati nga simanyi oba kiki ekibeerayo, nga sirumanyi nnyo bibeeramu. Wabula nze bwe yaŋŋamba ekyo ne ŋŋamba ye eddoboozi lyo weeriri ngenda kuteekake. N'aŋŋamba tugenda kuyimba ebigambo 2-3 ne mugamba ekyo kyakoze kitya, kyawedde dda. Naye mbanzikiriza nga ndi ku muliro, pulira nkyamuse, pulira kyekyo. Gwe ovanga ku muntu gwe ba offeringa ssente nga nnyingi, naye ng'ebiseera ebyo musumba sinaba sisobola kugula kizigo, naye engatte ey'omutwalo sigisobola,
kwegamba nga ndi awo sinaba nakufuna direction kangambe bwentyo nga offer eri nnene nga bwembalaabalamu egenda kyusa obulamu bwange omwaka nga mulamba nga mbutuufu njeetaaga nga nidi weeri nga njeetaaga nesooka nkubamu akafaananyi ngenda kuwona obugatto obukadde mbadde nga nzija ku chachi nga neeyiya ngenda gulayawo obuteeteeyi ngenda kukolayo bwenti obulamu bwange generally nalinawo nengattagatta nendabanga mba mpitawo bulungi nemugamba tugenda kukola nangamba obugambo nimusumba netuwandiika n'ebigambo naye mba ntandise okukyamuka bwentyo bayibuli erina wegambira nti omutima gwo bwe guba tegukusaliza musango kyokola kituufu naye bw'owulira munda eri nga waliyo mba mpandiika naye nempulira omuntu mutima gwange aguŋŋamba naye kyokola ddala kyekyo tewandyebuuzizza kati nze nga ndaba simanyi nti oba kigenda nakubeera ku TV oba kigenda kubeera wabiki nga ndaba kyenva mbuuza omuntu ono mbuulira bigenda kufuluma bigende wawona nangamba era balina obiteeka ku radio neeno kubanga kalango kagenda kuyita baki omutima ne gwesika ne ngamba musumba wange ajja kuwulira ddoboozi lyange alikola ki omuntu omulala najja babeerawo babiri omulala najja nangamba musumba otawuliriza radio naawe oli abeera eri anaakimanya atya ate nakino kankikugambe sente ezo oluzikuwa gwe omanye ekimu ekyekumi kyogenda oleeta mu kyaki ekyo kyonna kiwulira ddala kubanga it was a lot of money nangamba gwomanyi sente ate nga by then ekanisa yaffe tetuli kati mweno gye tuli mu kakanisa kali katono nnyo nga kakufuba nangamba gwomanye essanyu lyogenda oleeta mu maaso ga musumba wongoleesa ekimu ekyo ekyekumi nesooka ate awo nenva kuwona eyaŋŋambye nti omutima tegukusa neŋŋamba gwolaba n'ekimu ekyekumi bwe kivaako omanyi bwe ŋŋenda okuyingirawo kati ate nga sikyali oli ngenda kuyingirawo nene nga tompya nviiri zikyuse kazigo kakyuse neŋŋamba ddala wabula mbotodde mukama ali nange kati mba nyingira bwe nti mu booth okuyimba omuntu olwo naŋŋamba naye kubira ku musumba womwebuuzeeko kyogenda okukola kyekyo anfuluma amukubira halo kankujjukizeemu oli yagamba mwongeze ku ssente kyekyakubisa omusumba wakusabire ekyankubisa omusumba yes ono namubuuza oba kubanga wayiseewo ebbanga bannaaye wayiseewo ebbanga ddene ono namubuuza ne mugamba nti yaŋŋamba naŋŋamba naye obusente buno bwe bagenda okutuwa butono sente bwe bagenda okutuwa butono weekyange weefuule eyeekyanga batukole ki batwongere ssente kwe kufulume nembagamba bano nabagamba nembagamba nange mbabuulire mutwongeze ku sente entono ko naŋŋamba ekyo kyokoze kati awo mu kutwongeza ssente enfulume ebweru kubira musumba muga musumba nina wendi ti otyo watuuseeyo otya nti gwe musumba kyoba omanya natuuseeyo nti otyo oliwa nti ndi n'abantu bwe bati baali babitiibwa kubanga bonna nabalabanga babitiibwa ate nga baali banneeze dda ne mugamba ndi wakati w'abantu nono namugamba nti abantu abo ba offeringa kukola kino bwe kiti naye baŋŋambye nnyimbe mu kintu bwe kiti kyava ŋŋamba gwe ekivulu ekyo okimanyi alabika ye yali akikola ki naye nze nga ndi fala sikola ki naŋŋamba okimanyi ekivulu ekyo okimanyi n'asooka ŋŋamba kibeera wano nekikola bwe kiti nekikola bwe kiti nekikola bwe kiti nekikola bwe kiti ne mugamba omanyi musumba sooka oveeko nenziruka nenkomawo ku ddiiro anti kati bano jjukira nabaleseemu munda fulumye bwera okubira omusumba nenkomawo nga ssente bazikoze eki ngamba naye mukama kati ngenda kukola ki nenkwata amaloboozi ga musumba gonna nengakuba wansi neŋŋamba mma tukole bannange tukole naye mbaira ngenda okuyimba nenzirayo gwokubiri nemukubira nemugamba gwomanye ekiri wano gwe kyoba omanya ssente bazikoze eki nkayanye nembagamba munyongeze ssente era bazikoze eki ssente bazongeza musumba diru ekutuse gwe kyoba omanya ngenda kuyimba obugambo busatu buna ssente zikoze zitya bamaloboozi bagateekeyo abantu bajje mu ekyo ekivulu beeyagale biki naŋŋamba jesi erinnya ate ndyogedde
naŋŋamba wooli wakyamu dduka nga totunudde mabega vaawo nakomawo bananga musumba mukama bw'aba takuwadde kisa amaanyi agavaawo tegatoba bannange tusabe nga musumba bwe yagambye tusabire abayimbi okwatibwa n'okwatibwa obwongo n'okwatibwa amagezi ne weerabira Kristo n'ogamba bannange mukama nga toyimu yadde akagaana mukama yeebazibwe naye saala zaffe bangi nnyo bambi bakwatibwa bwe batyo ze zigenda okubayamba bakole ki baveeyo gye bayingira musumba n'enkomawo nga kati agagaana gakendedde nga thamometa ekendedde ddala mpulira nga bannanga akasente nkeetaaga akasente bakadda bolinze nenzikiriza nengenda ku microphone bigambo babimpadde nali ndowooza byali bigambo bina tebyawera na bina ndowooza nali njogera ebigambo nga bisatu oba bibiri oli nga yayimba ebingi oli ow'ensi nga yakola ki ayayimba nze nga nteekako nga bugambo bubiri kintu nekiba closed nengenda ku microphone nentegeka bantegese byonna byonna ngenda kubiyimba mba ngenda ofulumya eddoboozi bwenti eddoboozi liri simanyi oba ndiddamu ddifuna katonda weggulu nawulira clearly nga teryankubidde essimu teryaŋŋambye ebyamusumba nabivuddeko dda nempulira oli nga ŋŋamba Jesse koogeza n'oyimba n'oyita abantu mu kifo ekyo ne bw'oli enenya ne bw'oli saba eddoboozi lyo teririddamu kuwulirwa mu ggulu ekyo nakiwulira clearly toliddamu kuwulirwa mu ggulu toliddamu kuwulirwa mu ggulu ne bw'olikola ki ne bw'olikola ki ne bw'oli enenya ne bw'oli ddawa toliddamu kuwulizibwa mu ggulu saddamu kutegeera simanyi butya bwe nakwata nsawo yange nenfuluma kati booth simanyi oba mwali mbaddeko mu studio kati ennaku zino studio microphone bagiteeka wana wali producer naye luli booth producer abeera eno kati kaba kagundi kazimbe nga kaiko kali eri kati kali eri studio bali bagizimba ng'osobola okufuluma n'ogenda nga producer tategedde nti wafulumye dda natambula nga sitegeera nentambula okuva studio eri bwe yali namasu mbadde mbyonoonye nentambula nempita mu kibuga simanyi nga nvuddeko nentambula nagenda okuddamu okutegeera nga nyambuukiriza ndowooza nga mu lubijaawo kyeva ngamba mbaddeko ki kyekimbaddeko sente nzirese sizirese nzize nazo sizze nazo nyimbye siyimbye kiki ekimbaddeko mbadde ki nentambula neŋŋamba nga mbigattagatta sibitegeera paka olwaleero mukama nantaasa musumba nakino kankyogere waliwo omwami yabadde wano oba bamuyita mwami ani erinnya lye ndyerabira musajja naku zino nakakitegeera nti nga katonda bw'atwagala okwagala kwa katonda kwenkanankana n'ekiruyi kye ekyo nakakizuula ennaku zino temulaba nti tugamba alina ekisa alina okwagala kungi naye n'ekiruyi kye they are equal era ekiruyi kya katonda bwe kigwa kyenkanankanira ddala n'okwagala kwe mukama feeso kati omusajja yabadde wano ng'aliko ekiruyi nga talina kyatya kwogera mukama yeebazibwe naye alina ekigambo kye yayogedde ennyo era ekyayongedde okunnyamba n'agamba nti okubonaabona is part of us n'agamba nti bw'oba onoobeera mu by'abatuukirivu okubonaabona kitundutundu ku kyo yayogera n'agamba nti ebibonoobono by'omutuukirivu si mulokole wabula yagamba omulokole nga muki ebibonoobono by'oyo biba biki biba bingiko mukama yeebazibwe naye akansanyusa agamba akoko sijja kagendako nti amulokola byonna naye yagamba nti ebibonoobono byaffe abaagala okutambulira mu bigere bya Kristo naddala nga tusinza erinnya lye ffe ebibonoobono byaffe bingiko mukama waffe Yesu yeebazibwe anti kankuwa ekyokulabirako omuntu abeerayo nga muyimbi musinza ng'ali ku musajja wa munne n'afuna olubuto n'akubawo abaana aba
bonna ne baba balamu. Naye nze ennaku ezo setaani nange yannumba, najjako wano musumba nga ndi lubuto, si bwe gwali, najjako wano nga ndi lubuto. Ate nga omwana oli nali mwetaaga nnyo, yali muwala kubanga nina balenzi bokka. Ne ntuuka ekiseera ne muzaala, omwana Katonda n'amutwala. Ne mpulira ennaku, ne ngamba ne Mukama, era nze bagenda kuwulira abaŋŋamba bagambe nti olaba weesiba mu ebyo, kakati olaba wandibadde eyita omutuukirivu nga yakoze atya. Mba ndi awo omu ku bantu abajja okundaba nga nina ennaku. Mu bantu abajja balina lunaku lwakubiri nga tumaze oziika omwana. Najja naŋŋamba nakufunyeeko ekirooto nga Katonda akugamba omutegekera okusinza. Iyi tanninze nakuwona, talabye na kiwundu kyange, ayagala ki? Neŋŋamba gye bali abasanyufu kati, abalyoke agambe ku abo bakole ki? Basinze. Naŋŋamba mbu nze Mukama ekigambo kye yaŋŋambye, yaŋŋambye bwe ntuuka wooli ndi wannaku bbiri omwana twamuziise jjo enkeera ng'omukyala ajja ŋŋamba nzize okulaba naye Katonda ŋŋambye mutegekera okukola ki? Nesooka ntagala nakyo ne ŋŋamba Mukama kati oyagala nkikole ntya? Omutima gwange naŋŋamba sisobola kukifuna wantu wonna okuggyako okuva mu ggwe, kubanga eddoboozi lyo lye ugamba kyekiri kye natandikiddeko nti mulimu abalikola n'enniimu naki. Ne wabeerawo ffe abayambibwa obuki, abayambibwa obuyambi bwanga alirinako komandi, alirinako kontrol, tomala gayimba gy'oyagala. Nga tomala gayimba gy'oyagala, naye ng'omala kumuwulirira ddala n'akugamba nti nkolera kino. Ne mugamba ssebo ky'oyagala, ne mugamba kale mpaamu ennaku bbiri ngenda kukikola. Naye olunaku olwokusatu ng'omukyalo oli amaze okundaba, ne ŋŋamba naye neddala bikati yabadde Mukama. Kirabika omukyala yafunye bufunyi kiki? Yakyamusa alabika Mukama alaba nga ndi mukunyolwa. Mutuufu akaana akawala mbadde nkaagala nnyo, nina balenzi bokka. Kati Mukama alaba nga nina okukola ki? Nina okubeera nga ntwala obudde. Ne wabeerawo omusajja wa Katonda omu yankubira essimu. Naŋŋamba yali tamanyi nti nafiiriddwa. Ye naŋŋamba ekigambo kimu, naŋŋamba nti naye Mukama ng'akubanja okumusinza. Ne mugamba kakati Mukama amanja okunsinza naye gwe ky'oba omanya tuli wano twakafiirwa omwana. Mwafiiriddwa. Naye ate kakati weetaaga nnyo okusinza. Kakati ate weetaaga nnyo okusinza. Wafiiriddwa kati ate weetaaga nnyo kola ki? Ne ŋŋamba kakati ono alabika akonfaminga oli kye yakoze eki? Musumba olunaku olwokuna omukyalo omu najja mu maaso gange naŋŋamba Katonda ŋŋambye nzije mu maaso go nkuyambeko otegeka okusinza okuteke ku YouTube. Era nsuubira abamu ku mmwe mwakulaba kwaliko ekigambo Job's Worship. Mukama ffe Yesu kwali ku TikTok. Mukama yeebazibwe. Naŋŋamba nti ng'omusajja wange yali omutukuvu Yobu, ebizibu bwe byamutuukako n'avunnama n'asinza, bwe ntyo naawe njagala ontegekereyo okusinza. Bategere nti mu kulumwa, mu nnaku, mu ssanyu, mu bulungi, mu bubi, Katonda asigala munene, asigala mukulu, asigala mulungi. Oba olina ekiteeteeyi kimu, Katonda musinze mwoyo ne mazima. Oba olina emmotoka ey'amaanyi oba togirina, Katonda musinze mwoyo ne mu mazima. Oba olina ekizigo oba tokirina, Katonda musinze mwoyo ne mu mazima. Okubeera n'ebiteeteeyi ebingi si kyekiraga nti Katonda yakuviirayo. Okubeera n'emmotoka ey'amaanyi si ke kabonero akakakasa nti oli ne Mukama. Mukama yeebazibwe. Okubeera n'ebyegombebwa byonna eby'ensi si kyekitegeeza nti bannange gundi yabotola. Naye kiri kikeberebwa mwoyo, kikeberebwa bulamu. Kati na kino ate nkiwulidde kankyogere. Musumba ennaku zino tulina kye tuyita oyo aliko amafuta, oyo w'amaanyi, oyo biki. Olwo amaanyi abantu kwe bapimira amaanyi Musumba kwe kubeera nti ntuuse wano ne mukuba engalo ne mbabuusabuusa mwenna banenduulu n'ebeera wano wonna buli muntu ng'entu yazisaza bibatu. Oyo okwo kwe bayita amaanyi.
Mukama waffe Yesu yebazibwe. Ennaku zino kati oyo ye muweereza ow'amaanyi, ye musinza abeera wano. Buuka n'abuuka ekkanisa yonna ne bakubira enduulu neeraya, buli kimu ne kibeerawo. Omwoyo Mutukuvu yakakinsomesa n'aŋŋamba nti okukyamuka okwo kwonna nga kuweddewo when people sit down wabeerawo enjawulo. Mukama yeebazibwe. N'agamba nti omuntu gy'akoma okubuuka bw'atyo gy'aba akoma okubuuka mu mbeera eno ng'adda mu mbeera endala. Omuntu ng'abadde wano ng'atendereza Mukama atubuusabuusa, naye bwe tubuukabuuka ne tutuuyana ne tuleekaana n'enziramu n'entula n'ekizimba kyange, obadde onkyamula. Ne munfuuwa ssente ne muziteeka wano nga nnyingi nnyo, bannange omwana oyo ayimba, naye n'otuula n'omutima gwo nga mumenyefu nga bwe gwayingidde mu kifo kino, mbamba kyamudde. Kituufu muba mubuuse, kituufu muba mutuuyanye, naye ng'osigadde nga bwe wazze, kubanga ekyawandiikibwa kigamba nti bwe tutendangaka akakola ki? Kututunulako butunuzi wangi akakola ki? Kankubuulire musumba, bw'obeera eri mu mmandwa, ne bakuba engalo ne bakola ki lubaale kasitaka, ono nga yekyanga n'alinnya mu muliro. Bw'alinnya mu muliro ng'atandika bazzukulu mwagala ki? Gw'oyagala ki? Njagala luzaalo. Gw'oyagala ki? Njagala kino. Katonda waffe tasingawo nnyo. Lwaki oŋŋamba nti tutenda mu ttenda ery'amaanyi? Ti Katonda se, naye ne tufulumanga bwe tuzze. Kati ennaku zino it's about good instruments, it's about bitaala bitukubamu ne bikyusa, kiri about omukubi ow'amaanyi ajja akube. Mukama yeebazibwe. It's about a good voice, oyo mwana anyoola eddoboozi. Naye ekinyusi kiri ekya Mukama waffe okujja okukoma ku bantu be tekikyaliwo mu ffe. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Annayo obudde mbututti. Mukama yeebazibwe. Yesu waffe yeebazibwe. Tekiri kugoma bampise gundi neero kangende ngire nakino musumba kakikugambe omuyimbi alina CD otuulako ddi n'owulira ebigambo bino. Ekkanisa yo yeeriwa. Bayibuli egamba nti ndikuwa musumba alikuliisiza eyo. Naye musumba kino kankyogere naku online, kankyogere wano abantu nga wano omuntu awanika omukono nga yalokokera wano nga muyimbi, obanga oli muyimbi eyo ng'ekkanisa gye walokokeramu gy'okyalimu. Omuntu alina line-up y'amakanisa, yasabirako ewaaguni n'avaayo nadda ewaaguni, eno baamugambako, eno baamunenyako, eno musumba tayagala batatuula, eno musumba alina line-up y'amiki. Mukama yeebazibwe. Kaakati ate ne wabeerawo balingo ye agamba nti gwe tofaayo, nze wamma jangu ewange otuule ewange. Aba takwagala, naye aba ayagala kukozesa kirabo kyo, aba ayagala ojja omukyamulire saaviisi ye, naye si nti aba akwagala. Mukama yeebazibwe. Akimanyidde ddala nti bw'onojja n'oyimba akayimba saaviisi ogenda giteeka ku muliro ayingirewo ekigambo kimwanguyire, naye aba takwagala. Naye omusumba akwagala yonna atula n'akugamba nti awo oyambadde bubi, siddi leero tojja kugiyimba, tuulako wansi. Nedda wiiki eno kati siibako. Kati ne Setaani naye n'akola kino, atuddidde ffe n'atuwa ettutumu ng'eddoboozi lyaffe ddene nnyo okusinga ery'abano, n'ettutumu lyaffe kati ddene nnyo okusinga erya musumba. Okitegeera nti omuyimbi ayingirawo wano owulira enduulu, naye omusumba ayingirawo n'atuula nga tiwali amukubidde na nduulu. Kati ekyo Setaani kyakoze n'atuwuliza nti ffe tuli waggulu w'abasumba, naye ate abasumba be ffe tulina okubeera wansi w'aba. Ffe tulina okubeera wansi w'abasumba. Haleluya. Guzeeko. Bwe gigaana tukwata esatu nga seega.
amina. Ffe tulina abayimbi ffe tulina okuba wansi w'abasumba. Naye Setaani atulimbye limberanga musumba bwagambye nti oli mujja waffe. Setaani onenyezebwa emirundi 7. Kati mujja wange omulira kyankola. Mujja wange kati agolokosa awulira obujja bumukola ki? Awulira obujja bumuluma kati agolokosa ali mu kukyankalanya buli kintu kyonna. N'ekyoba omanya mujja wange twakuwangula n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu n'olw'obujulizi buno bwempa ekigambo kya Mukama waffe Yesu obujulizi omusaayi gwe twakuwangula ate nange nnyongera okwebika wansi w'omusaayi gwa Yesu. Bw'oba wannemu wali tojja kunsobola mu linnya erisinga amannya gonna. Ate kannyongere nkubalule Setaani. Okukuyita ku buli kituuti tekitegeeza nti wabotola. Nkiddemu okuyita ku buli kituuti tekitegeeza nti wabotola. Era invitations ezisinga z'ofuna tekitegeeza nti oyagalibwa nnyo. Tekitegeeza nti kati olwo oli next to God nti Mukama gwe wekka gwalaba gwe gwatuma buli wamu. Actually nakino naakakizuula nti invitations gye zikoma okendeera Katonda aba akuyita nnyo, ayagala nnyo obeere nnyo naye ng'akendeezezza ku bituuti n'agamba jangu obeere nnyo nange, jangu obeereko nnyo nange, kubanga oli wa muwendo nnyo kusinga ebituuti by'obeerako. Omwoyo gwo yagugula na musaayi, naye teyagula kituuti, teyagula buweereza bw'ogendako, naye yagula ki? Muyimbi gwe Katonda yagula mwoyo gwo. Tagulangako bituuti kwogenda. Alumwa nnyo ng'alaba omulekawo. Katonda yampaako okwolesebwa okumu ku muyimbi omu nga bamuyise Samuweya. Mukama yeebazibwe. Baali bamuyise awantu, yali mukyala, yasookera mu njala. N'agenda n'agamba muntekeko enjala. Bwe yava mu njala naye ng'obudde eri buggwayo kangeza ayimirira ssaawa 10. N'agenda ssaawa 6 ne bamuteekako enjala. Bamala omuteekako enjala ssaawa 8 banemuteekeko obukowekowe. N'amala obukowekowe n'agamba akaviiri. N'agamba munyoole enviiri 9. Mukama yeebazibwe. Zigenda okuwera 10 ng'akyakolako ku mubiri. Kati nalinga alinga azibiriddemukko bwenti kubanga nali mu mmotoka ye. Nalinga azibiriddemu nenfuna nga kulinga kwolesebwa ng'omwoyo gwe guli mu omubiri nga guli bwe guti nga gufaanana bulungi, naye ng'omwoyo gulinga oguli mu kasonda nga mutono nnyo nga mukube naye nga munakuwavu nga guli mu kasonda bwe guti gusirise, teryagufaako, teryagubudaabuda, teryaguzzaamu maanyi, naye ng'eno omubiri agukozeeko gw'amaanyi. Kati oli kyava agamba andese wano kyokka nze ngenda okuyimirira, ate afudde ku oli agenda kuyimirira nenva mu kwolesebwa. Okitegedde kyenjogedde? Yateekateeka nnyo omubiri alabike bulungi, naye ng'ate omuntu agenda okuweereza mbu ng'ali mu kasonda akoze atya? Ali mu kasonda n'agamba afudde nnyo ku oli, naye nze ngenda okuyimirira neeraba bwenfaanana, tankozeeko yadde kintu kyonna. Kitegeeza tamusomeddeeko Bayibuli, teyeeyawuddeeko, tasabyeeko. Kakati ate bw'atuuka n'ayagala ate bamuwe mangu agende. Kyova olaba ŋŋambye obutuutu obundi tetegeeza nti bandi emu eri wano y'abakadde y'amaanyi. Omusajja era nkubira esimu. Era musumba weebale otuzizzaamu amaanyi. Tetulina bingi, kati tuba tulowooza tetulina Mukama. Tulowooza oba tulina okukola bali bye bakola naffe. Tetulina bingi. Mukama yeebazibwe. Era ffe bwe tujja tetulabika nnyo bulungi mu mmwe. Era tujja ne tutuulaawo nga we are so few and so small. Naye Mukama yakozesezza musumba okutuyamba otunyweza nti muli b'amaanyi gye ndi. Ate mmwe mbaagala nnyo kubanga muwuliriza nnyo we munaagenda. Mukama yeebazibwe. Nankubira essimu natuukayo mu studio nga nnungi yakabi nno ddala, naye omwami oli nekitegera nti ye yali akulembera bandi eyo. Ntuuka nasangawo wabweru akamotoka nga kapaakinze nga kalungi
by then emmotoka ezo zaali zakajja obumpi bwe buti nga buggula roof oba babuyitanga convertible oba babuyitanga ki naye bwali bwakajja by then nkasanga wabweru nenkatunulira kaali ka red nkajjukira akalungi kati we nayita bwe nti okuyingira mu studio kubanga yankubira essimu naŋŋamba halo gwe gundi ne mugamba ye okola bwoti ne bwoti ne mugamba ye mpozi oli mulokole ne mugamba ye ndi mulokole naŋŋamba jangu nkwagala nentuukayo nyingira mu studio akamotoka nakasanga waawo wabweru naye nkatunulira nenkeegomba kubanga musumba olugendo olumu natambuzaawo bigere nga ŋŋenda nga sirina ssente natambuzaawo bigere awamu asiwuuse embalabe ziri mu feesi nenyingira munda mukulu namusangamu nga yanniize dda studio yonna ng'agitaddemu akakka kano buno bwasima ogoba mashini obutaala buli ddiimu bwe buti bumulisa tebumulisa bulaba tebulaba konze nenyingira naye nempulira omwoyo omutukuvu nga ŋŋamba muze nti totuula eri tuula kumpi n'omulyango naŋŋamba kyesi erinnya ndyogera nampahaga naŋŋamba tuula wali naye nga okutuula mubuuka nentuula mu kali akatebe ne mugamba akantuule ku kano bwe nakatuula naye nkasembereza ddala awali omulyango mpulire byaŋŋamba obulokole bugamba kikoze gye buli ssebo mwana gwe oyimba mwana gwe nooyimba nembuuza batuwulira ddi nga tuyimba ab'ensi batuwulira ddi nga tuyimba mukama yeebazibwe omuyimbi yenna ndaba si buli invitation nti aba akwagala empologoma erumirirwa ddi endiga empologoma ekulumirirwa ddi akulumirirwa atya okusinga katonda eyakujja mu kibi nga wali ogenda kufuuzikirire nga kubanga gye twava lwaki tebatulumirirwa nga tukyali luuyi eri lwaki tebajja wali lwaki bajjira wano nga tuvudde mu nnakwana enjala weetulumira lwaki we bajjira nga tuvudde mu ddungu mukama waffe yesu yeebazibwe lwaki we bajjira mpologoma nejja nekwekulubesezaako ekuprotectinga tofaayo kati munenga ntuuka yimba gwe konze yesebo nyimba ti twakulowoozezaako konze wange batandika nnyo n'ekigambo ekyo era ne bali abasooka baŋŋamba twakulowoozezaako nembuuza baani abatuula ne batulowoozaako mbu batulowooza naŋŋamba twakulowoozezaako konze otyo ekibiina kyaffe kino kikaddiye naye twalabye nga twetaagamu amagumba yakiyita omusaayi omujja mbugugolokosa amagumba gano amakadde yeyo statement gye yakozesa konze era package twakoledde dda albamu eri wogenda okutandika naye nga tetunaba kugenda kansooke nkubulireko already bye twakoze dda oyise wabweru awo konze ye taata emmotoka eyo ogirabye konze ye emmotoka eyo yo ng'ataddeko smile emmotoka eyo yo kati okwogera emmotoka ali mu kusumulula amapeesa ge gano ali mu kujjako saati konze yiye oluganda kikyagezaako okukola mukama yebaze emmotoka eyo yiyo n'agasumulula n'agenkanyanga wano ekifuba n'akikola ki n'akita awo omwoyo wange n'atandika okwekanga ne ŋŋamba kati ekiddirira kirabika si kitukuvu awo ekiddako kiba kirala jjukira nagambye amataala agalimu gali ki ate nayingidde saalabyewo muntu yenna kyava ŋŋamba motoka eyo yokonze nga tosanyuse konza nsanyuse naye kijja kusinzira sooka omaleyo ssebo kyava ŋŋamba twakupangisiriza dde ennyumba konze eriwa muno mwennyini ekifo kya studio sijja kyogera muno mwennyini ennyumba yo already weeri kati ate n'okusanyusa ekisembayo botiiki egenda okwambaza nga twagisasudde dda bagenda kwambaza ne mugamba mwategedde mutya sayizi yange naawe leka tubamanyi nkuteeremu wano line-up y'abantu be tumanyi nanteeramu abayimbi ba gospel my god ankutte mukama yeebazibwe kankomaawo
n'abateekamu ne ŋŋamba ate gundi gwataddemu nga mwagala nnyo ne gundi nga abayimbi ba gospel naŋŋamba kati gwe kino tekigenda kuba kipya naawe kkiriza bukkiriza ebintu weebiri wano kyenva mugamba naŋŋamba naye nga tosanyuse naŋŋamba kale kansooke nkuteeremu ennyimba zino oziwulire nenziwulira nga za mukwano guli ogwebuziba guli nokakkana ku musajja n'omwana bwe yakula yenna munda n'ebweru n'omuteeka wali nga nnyimba zakoze eki zampandiikidde ze ngenda okuyimbira mu kibiina kiri nkigolokose nkizzeemu amaki naye Yesu Katonda w'eggulu nkizzeemu amaanyi kyava ngamba ne transport nno tolina najjayo kabbando n'akankubira we nnali ne ngamba ate kituufu nno ye transport sirina kyenva mugamba omanyi kati ndowooza kaŋŋende nangamba ogenze bwotyo tonzizeemu tokoze ekintu kyonna tolina kyoŋŋambye nti oba ogenda kutwala ekintu kyonna kati ogenze otya koze ne mugamba anko kaŋŋende kati olwo nkwata ssente mbu transport ŋŋende naye maama gwe yasooka okunsikako twala eri kasita yasika transport ne ŋŋamba ndi mu kifo kikyamu nasooba mpola era n'olwo omusumba natambuza bigere paka mu kibuga nga sikkiriza na bwenvuddewo nga simanyi na bwenvuddewo naye njagala kubuuza ekibuuzo omusumba wange yaliyo waliyo omuweereza yenna gwe nali naye bwe nandikikoze mwandikitegedde mwandingobye katuuti naye waliyo ali munda alaba era bikolebwa bangi ne batategeerekeka kati eddoboozi lino lyajjidde ffe abaabigwamu nga tetukoze eki tewali yandintegedde naye waliyo eddoboozi lye nawulya mu studio linga ŋŋamba togenda kuddamu kuwulira ne bwondenyenya togenda kuddamu kuwulira bannange tekiri ku bintu tekiri ku kino ebintu tubyagala nange mbyagala naye bijje mu kiseera ekituufu ate nga ddala byange anti ne Kristo baamukwata omusolo bwe baamukwata omusolo waliwo ekyali kiteekeddwa nga kiki n'agamba omusajja we nti omanyi genda ovube ekyennyanja ennusu gy'osooka okusangamu egenda tulokola wano we tuli mukama waffe Yesu yeebazibwa kitegeeza ebyaffe gyebikola ki naye ono mujja waffe ofarinze bingi nakino nkijjukidde bannange ngenda kubijjukira byonna waliwo omuyimbi omu gwe nali njogera naye yali azze ewange okundabako mukyala kati ne mugamba naye omanyi tutukuze obufumbo tuyingire mu bufumbo obutukuvu kubanga ekyo ekintu kyokola oyinza obutasikira ggulu nga tunyumiza emboozi tulidde emmere tunyumiddwa olunaku lwonna kati simanyi gye kyangwirako ekyo ne mugamba omanyi tutukuze obufumbo tutereze ebintu bino kyenva nziramu ne mugamba gwokimanyi ti bw'ofiira awo togenda mu ggulu kyava gamba nemuddamu ne mugamba nkubuulire mwana wa maama bayibuli egamba nti temulimbibwa abakaba n'abenzi tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Kyava akyusa feesi n'agamba tekisoboka abasumba balembe kubatuulako eyo kubalimba wano mu nsi tewaliwo omuntu nga talina kibi. N'agamba abasumba baleme okubagetaageta. Nze kino kankikubulire ekyawandiikibwa kigamba musemberere n'obuvumu Namulondo ya Katonda. Yakingamba bwati musemberere n'obuvumu Namulondo ya Katonda. Nze kankubulire ku mpeereza gy'empeereza sisobola genda mu geye n'ekyo Yesu olimbye ekyo olimbye. Ne mugamba nkubuulire mukwano gwange omwoyo gwe tegugenda kusikira bwakabaka bwa Katonda ekyo kijje munze tekisoboke. Kanisa gyensabiramu y'amaanyi omusumba wange w'amaanyi abasumba baleke kubatuulako eyo kubalimba kubanga tewaliwo bwano omuntu atuukiridde kati kyotegeeza Yesu talina gwagenda kutwala mu ggulu kubanga ffenna tuli boono. Fenna twayonoona wano tewali ataayonoona. Fenna mwenna n'abali mu bufumbo obutukuvu bonna boonoonefu. Bonna boonoonefu fenna tuli boone. Kakyotegeeza fenna bagenda kutuleka. Bannange ng'owooluganda awulereza eki n'agamba tekisoboka n'akyusa feesi n'afuluma ne mu nnyumba n'ansiibula ng'obudde tebunnatuuka n'agamba ekyo tekikola ki. Kati Mukama bw'aba atuyise mu mpuku ya Adulamu
bannange tusseeyo omwoyo. Ayinza okuba alabye nga kateni yaffe ey'abayimbi eriiriddwa etuuse paka wansi, nga tuliiriddwa paka waki. Teri ddoboozi litwagala, teri ddoboozi lituzza, teriyo muzadde atulumirirwa, teriyo agamba nti naye bannange nedda abaana bagenda. Oli akugamba kimu bakugobyeyo, jangu wano waliwo akakadde oyimbe wamma. Bakugobyeyo wamma jangu eno. Naye abooluganda akakadde it's not worth your soul. Akakadde tekasobola kusasulira mwoyo gwo. Akakadde tekasobola kugula byonna. Ekyo kye kibadde ekigambo ky'olunaku lwaleero ku channel yaffe eya There is Still Hope. Okusabirwa, okumanya ebisingawo n'okuwanirira omulimo gwa Mukama osobola okuyita ku nnamba zaffe okuli eya 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'okutufuna ku email tctv74@gmail.com.